Olwaleero Nandala Mafabi kakuyegewa mutandikidde ku kyalo Kayigoro mu town council y'Embaale mu district y'e Kyenjojo. Olw'enkuba efudde embi ensangi zino okusomooza Nandala kwasoose okusanga kwa nguudo embi. Ezimu ku mmotoka ezikwamye zezo ezibadde zisabaza bannakibiina ki FDC n'abalala. Wabula abalala guno bagulabye nga mukisa okweyolera ku kasente. Mu kwogera kwe Mafabi anakuwaliddeko abantu b'eno olw'enguudo embi. Bw'amaanyi nnyo ereeterera kulimba talweti singa akaluluko kajja kusalawo okubeera n'oluguudo olulungi oba oluguudo olubi, okubeera n'amazzi malungi oba amazzi mabi. Onazzeemu okuyimirira mu tawuni y'e Kyenjojo wano nga banna FDC bakolokoose gavumenti nga bwetafudde ku bantu b'eno kyokka nga be bamu abasinga okuwagira NRM. We have moved around the mountainous areas to come here and the roads are generally impassable. Twagammwe abantu b'e Kyenjojo mulonde omukulembeze agenda kubaja mu buwavu. Zino by'okwerwana Mzee Museveni president waffe yatuyamba kati yabimala kuba yali yasoma by'okulwana. Kati saawa kino ekizibu kye tulina sente muki mu nsawo. Akaruka yenze Nandala Mafabi ayike mu parliament kumala emyaka 25. Ono oluvannyuma yeeyongeddeyo mu disitulikiti y'e Kagadi ono nga yaniriziddwa emizira okuva eri abawagizi be mu kitundu kino. Wabula eno ebyokwerinda bibadde binywevu era bamulemesezza okukuba olukuŋŋaana we yabadde alutegese era gye biggweredde ng'alukubidde ku nguudo. Mu gavumenti buli mwaka ojja kususulanga emitwalo meka? 4. Zino zoba zitunda miliyoni 6-7. Nkabanza kubawa NRM kagisagikaho baitu ebintu ebiva mu bikampambyamu nk'obuli bw'enguzi kuya sente zaite z'abalema tukasigala ntubonabona. Olw'enkuba ebadde efudde embi nnyingi ono tasobodde kweyongera mu disitulikiti y'e Kibaale gy'abadde ategese nayo okusinkana abawagizi be. Winnie Tessa Nakayinja agafeeyo ku Spark TV.